Ekitiibwa kya Buganda kyapata naffe tukikuumenga. We lay our future in the hands. United, free for liberty, together we always stand. Ayi Mukama Katonda kitaffe, ensibuko yawe kyonna kye tulina muggwe mwe tubeera era bwe tutambulira. Tukwebaza olunaku luno olw'omulimu gw'otuwadde. Tukwebaza olw'okukyala kwa mukadde waffe Kattikiro. Twagala nno okukwasa byonna bye tugenda okukola ku lunaku luno olwaleero. Akyatambula, akyalambula, akyatukyalira. Tukusaba olugendo luno lwonna lwaliko okugongola yaffe muno obeere ng'olw'okusa. Ate nabino ebitegekeddwa tukusaba nabo obutuwera omukisa. Ekifo kino kyennyini ekifo okukulawo omutongole, tukusaba okituwera omukisa. Abakitukanya n'abanaakikyangamu basangamu essanyu n'ekiwummulo. Ebyo byonna tubikusaba tutya mu Kristo we yennyini Mukama waffe. Tukusaba obutuwera omukisa. Abantu bano batuwera omukisa, Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu batuwera omukisa. Amen. Katandika Kirowoozo CEO yagenda okusooka okwogera atuyise mu kawonvu n'akagga ku biki ebyamusendasenda oba oli awo okukola ekifo kino. Ssebo taata twaniriza bwanirule okubaako byoyogera kansendera awo. Ekitiibwa Kattikiro Kitonsaz eri mukwaniza mu kifo kino eyanzalira. Ekitiibwa Kattikiro abadde azimbe bakawo yabanzala mu district ekyo kiwanise okufa musaka ebibiri ebisima. Ekitiibwa Kattikiro bakulani yange eraba ku ssomero negatamani yona kunayinja Mukama wange yasookera Amugambye. Bwenavaawo nefuuka omupasa n'oyinza mukyala we ate manyiga waabwe eri mujaawe. Olwavaawo yatandika emirimu gyange ng'omuntu ekitandika makindi oli waggulu ekitapakalasi ekitandika mu Uganda kitugenderera ekinansi essaawa 4. Yavaawo netandika ekifo ekirala kyatakira kugira nti kino waggulu pakalasi bagenda baleka manija waawo omukyala wange balina kikozi kyake. Yatandika ekifo ekirala kyatakira kugira nga bali waggulu atali okumula mwangu nga tugambanga okwekkiririzaamu n'okukola ennyo n'okutandika emirimu emingi tujje baganda baffe twokulaakulanye nvebansibakukyokekwekumatiza atandika ekifo ekirala kyotakira kumirano kiranjirwa alinatani atalegaawo. Bwenavaawo tutandika ekifo ekirala kakitako fi class kiri okoze kipakalasi kakikwerera tafi etandika ekifo kino n'ettiimu ezolabye ekikulirwa mukyala Maria Kizito Ekitiibwa Kattikiro nziramu okwebaza olw'ebigambo byetugamba ebituwa amaanyi okukkiririzaamu obutatya tuze Uganda ku ntikko. Essaawa zaayo tulina abakozi abagenda mu 3.
Bwana etimu yange ekyempangire ekitibwa Kattikiro tusakola ebintu bingi. Ekyakukola emirimu gyaffe twalina okulowooza ku bintu ebitukusagata ku ntikko. Twakola ebintu bisatu. Okukola emirimu emingi baganda tulina mirimu n'okuweerera abo abatalina busobozi. Era tulina abaana 906 mama waffe abakulira. Abaana abo bali mu kyaketa ky'okusoma okota bamulekwa atalina mwasirizi n'abo abantu abatalina busobozi tubasomesa era bali bulungi basoma. Ekitiibwa Kattikiro ebintu bingi etuyiseemu okuva kumu olw'ebigambo ebyo twebaza nesikwebaza byonna. Ekitiibwa Kattikiro tukyalina ebintu bingi etugoba etukyalaba mu maaso era tukusuubiza nange omu n'ettiimu yange gyempanjulidde okimanyi ebaani nabo nze mbayita tiimu empanguzi. Nebasula mu kibira osalamu ekibuga nekizimbyemu ettiimu eyita tiimu empanguzi. Tukusuubiza tukwata gumu tuba tukolaze ekitala. Mu kaseera kano nsaba nkowoole omwami ow'eggombolola ng'embeera y'ekifo kyaffe bweri ate n'obukulembeze bwe buba tusaba ssebo obeereko ebigambo bw'otufuuwakose. Ow'omumbuga Kattikiro wa Buganda ow'ekitiibwa Kristo Omuleeta wa gavumenti ez'ekitundu Kabango Directors b'ekifo kino nga bakulembeddwa CEO Nafaire awamu n'omukyala Honorable Edutainment. Mwenna abantu b'abeene abali wano mwenna ssebo ojja wange ebbanga ly'omukujobe abakulu abakuze mu nkuyi zonna bannamawulire mwenna abantu b'amakindye tudde mutwanirize kamala byonna engeri y'enjawulo enkola yaffe temala bannange kamala mukama wange ebigambo byange bigenda kuba bitono naye byakwaniriza. Mukama wange essaawa eno nnyumya olutabaalo. Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa erinnya lyange ne munnange Lutaina Antony Twakisobolwa naye mukama wange tukulezaaliza emyaka 9 ng'okutetambula kubanga bingi ebyogeddwa n'ebikyayogerwa naye Buganda olina wetutuusiza. Tukwaniriza nnyo era ekiseera kyogenda okumalamu n'ekyennaku 2 tukusaba wonna buli wamu onootuuka tulina omusajja bannange mwenna bano bakine tulina Kabaka ow'ebweru olwaleero. Tukwagaliza ekiseera ekirungi era twagala twebaze nnyo abantu abakulembera ekifo kino abakulemberwa musajja wa Kabaka Lupairure kubanga ebimu ku ebyo amawulire nti mukuumaddamula byasalawo ajje alambule eggombolola Ssaabasajja Kabaka eno kwebaza olw'oluwalo olw'amakula olw'empeereza gituweerezamu ebintu naye fenna tubadde wamu ng'ettiimu mwenna tuli bawanguzi. Kamange musajja wa Kabaka alina ettiimu ye olw'okuba kiri kugendera mu buuku obwo obw'okulaza yaguze satifikeeti y'akakadde kalamba. Mukama wange obwo bwe bubonero kubanga bintu byonna olina okulabika ng'oteeka mu nkola naye kandage omwami olw'omuluka Mukama wange yeyandibadde ayogera ku nteekateeka yaffe gyetwagala naye kyakubala omwami olw'omuluka wabaawo ne banno katono nnyo okuumaddamula abalabe oluvannyuma ate minisita omugezi wa gavumenti ez'ebitundu
asobola okulabika nga agwaniriza tuuka wano mutuuke wano mutuuke wano mutuuke wano. Ono ye Edward Ntebi ye mukama wange oyiye mutongole wa wano Basiri batange mudde mutwanirize Kattikiro ng'akwata mukama wange mukama wange Kakko nga ogezaako okulabika nti otukumaakuma otulambika abantu b'Omutanda baabano yangu oyogere gye bali. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Erinnya Haji Musa Semmambo Musoke, Ntuuba 3 Makindye Kibuga. Webale nnyo ssebo omwami w'Eggombolola, mukama wange Kattikiro, ssebo mukama waffe atutwala, minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Kaweki Joseph, bakitaffe mu Katonda mwenna be tuli nabo wano, ssebo omwami n'omukyala Balule bannannyini kifo kino, MP waffe, abakulembeze baffe mwenna, omwami w'Eggombolola n'omumyuka, abaweereza b'ekitundu kino bassebo ne bannyabo, simanyi oba abamyuka bange batuuse wano naye bwe baba tebannatuuka, mwenna mukkirize nti mbaaniriza, weebale nnyo, weebalire ddala okujja okutwanirizaako Kattikiro wa Buganda. Nze Nakibirige Agnes Sempa, kanze mwami wa Kabaka atwala essaza lino Kyaddondo, nze Kakko. Twebaza nnyo ssebo Kattikiro okutufisiza omukisa guno wakati mu mirimu emingi gy'okola, naye bw'otusuubiza okujja okulambira Eggombolola eno, ate era otuukiriza. Tuli basanyufu nnyo, y'ensonga lwaki owulira bannamakindye abongedde okukubira engalo ezikyali. Musajja we Semmambo n'omumyuka we omwami Lubowa Antonio n'abaami ba Kabaka bonna abatwala Eggombolola eno ssebo, baweereza balungi era banyiikivu nnyo nnyo nnyo. Kyova olaba nti naye wasiima nti obakyalireko era obalambule. Mamaye Kattikiro Minisita Lubakwalunna ala omukisa guno okwebaza ennyo abatandisi b'ekifo kino wanjule n'omukyala olw'enteekateeka eno kandi ekyokwali kulaakulana kwa Buganda. Waliwo ebintu ebirungi biteereddwa mu kifo biyamba abantu sanyuka n'okwewummuzaamu ate eriwa abantu emirimu. Bannange omulimu ogwo gwebazire ddala. Era tumanyi bulungi Kabaka wa Buganda ayagala abantu basanyuke bulijjo, abagali banniikanga. N'olwekyo abantu bamala okusanyukako okukola emirimu bakaalukana ne bajja ne basanyukiramu wano. Kibazire bulungi nnyo takwagala mukama wange. Bwe ntunuulidde abantu babadde akwanjulira abakola mu bifo eby'enjawulo abasinga obungi bavubuka abakatawongeeza bannanga baweereddwa emirimu, njagala okubasaba mukole bulungi mulina okuswata Kabaka wa Buganda, naye ng'emirimu gya munnammwe gigenda mu maaso n'egyammwe nagyo nate. Era muganda wange njagala okukusaba okukuuma omutindo gw'ekifo kino. Kattikiro nga zoa nakulawo ekifo twagala kisigale nga kyakaayakana, sinakindi n'okukirawo ng'akabonero akongera okussa ekitiibwa mu ntebe ya Kattikiro oba Kattikiro akusooka. Mwange nsabira okkirize okussa omukisa guno tulina abamu ku banaasanyusika mu kifo kino ndowooza sikubira nti no mukoddomi wange Mayinja ne mulale Butoke Lutaaya banaawula lwawo Mukama njagala okwebaza asinakona ku nsonga eyo mulale Butoke Lutaaya eyagenda mu by'obufuzi mulimu gw'okuyimba yasigala akutambuza ng'okuyimba. Omuwange njagala okusaba mu abanaasanyusa
kulaba nti nga muleetera abantu ba Kabaka essanyu ate okulaba nti mujjagira ekitiibwa kya Buganda amusanyusa okukubulamu munjufu ati mwesitaza abantu bandowooza byebyesitaza nga bano abakulu bayimba ne balaga bitusanyusa kati bano bateekateeka ebifo byabwe ne balanga ate mulema kujja ekitange ekifa abantu bakisaanyizaawo olwokuba balanze mayinja gyobbe lutaayo oba omulala n'atafuuka ebyo byonna bikakkanya ekitiibwa kya Buganda naye tukola n'obwesimbu n'okukulamu kijja kuyamba ekifo kino okubeera ku mukiiko sempyali mukama wange n'okunyusaayusa gombola y'amakini saza lyekyatto ati mukama wange gombola eno ebadde ensaale okuva 2014 nteekateeka eya luwalo lwaffe yandowooza mu myaka ebyo byonna mwaka kutuboka bwetaawo akula pulezidenti n'ebirala eby'enjawulo naye ate ne twebaza ebirala ebijabidde olw'obuwangu tebangayo ekirabo kyakulambula gombola nga Kattikiro yakiramu leero mu ggombolola eno eyali ensaale ejja okubasaba ebyafaayo birungi okuteekawo naye ate bikulu nnyo okubikuuma lubeera tulabe Kattikiro azze wano atumanyi bulungi nti abeetuddwa eyo Endowoozayo omuli ne Ssaabawaali Lukoto beepika okusinga ab'essinga eyo omuli ne Mutubeetaano Kiganda nabo beepika okusinga naye nekyattondo waliwo abalowooza nti beepika okusinga kuba Buganda olwaleero etambula egenda mu maaso teri muntu ayagala kusigalira kubeera ng'ettaffaali terirabise okugenda mu maaso okuzimba Buganda awo notubasaba mu ECD buwanguzi buno mu Lwenzi yemujja tulemegamba nti Makindi yasigako ne Kattikiro najja naye buli mwaka katugamba Makindi yakoze eki eyasinze kati abasaimax Kattikiro watandikidde enteekateeka eno nga n'akikulira eddira nkima n'ayogeraki lendowooza buli mwaka mu ggombolola eno namwe mwandikaddewo okukubanya baclimax be basinga wantaddewo enteekateeka sewo obulale bwegy'okulutaaya nga bannabitone naddala abasimbye amakanga wano emakindi buli mwaka manyi bulungi bannabitone bakugenda kujja ndowooza okukiika enkubamu mumpembu w'omwaka guno gandowooza kakasa Kattikiro ajja kubaliyirirwa naye mwantaddewo enteekateeka nti buli mwaka bannabitone mujja ne mukiika embuga omwana okwebaza Kabala byonna ebigambo birange nnyo okutumbula ebitone bino mwebale nnyo mwebaligala okumpuliriza kisa kino n'obuwombeefu obugeze ennyanja mukkirize bala omukisa guno emuzukulwa Namugera Kakeeto Nabuddu ava Ssaabawaali Lukoto ow'ekitiibwa Kitonsaz Marital ajje ayogere eri abantu ba Kabaka mwebale nnyo mwebaligala okumpuliriza Webala nnyo ekitiibwa Kawuki ndi musanyufu nnyo bya nsusso okuluganga mu kulambula ggombolola y'e Makindi nsookedde mu kifo kino kubanga wano nga bakyayitawo Hakuna Matata edda nga n'okummanya temummanyi nga nzija n'enzikyalo kumpi buli lwa 6 netutuula eyo emabega kibadde kizibu nnyo okukkiriza nti Hakuna Matata gye nali mmanyi yeeno climax eri ku mutendera guno bwembeera mu Bulange abaami ba Kabaka bajja buli budde era atise mango natwala ggombolola y'e Makindi abadde ambuulira bannamakindi bwe bali abakozi ennyo ne musuubiza
nti nja kujja neerabireko n'amaaso gange. Mu nteekateeka ne bansoosa wano. Buganda ogenda ku ntikko, tulina okulongoosa emirimu okubadde ku ddaala lino gutuuke ku ddaala lino. Buli lw'oyagala okwezimba olina kulongoosa ekyo ky'okola n'okirinnyisa omutindo. Era obunafu bwe tulina, abantu bangi batya okukola eby'omutindo, kubanga eby'omutindo bimalawo ssente nnyingi, naye ssente eweesebwa ssente. Ne bw'oyita Fala Lugobe, ne bw'oyita Fala Sekamatti, ne bawa ekifo omukisa, bw'otakisigamu Katonda gyali abeera amwenya nti kasiragwo ayagala muwa omukisa naye ye talina bumalirivu kussaamu. Ssente eweesebwa ssente, era bw'ogenda mu bifo bingi kugambe ebisabikirwamu babikola mu ngeri abantu yasambalasambala, tebiri ku mutindo. Kakati wano chupa ya bia wegula ssente mmeka? 15. Oli azitoola nga akkiriza nti zijjamu 15. Ekyo bwe mba najjako mu kifo kino nga kiri ku ddaala ddala ne kikyusa obwa nannyini omupya n'akiyimusa omutindo, obwo obubonero obulaga Buganda egenda ku kiti. Ntera okugamba abantu ebigambo bino nga bazze mu Bulanda. Buganda ogenda mu ntikko, kiriko n'okuba nti Bulanda olabika bulungi, mesiki ekikulu. Buganda ogenda ku ntikko kiri eri gwe andaba leero, nga bw'otambula ogenda mu maaso ne bw'onooba omuyimbi ng'ono Muganda ali mayinja, oba onaava emiti ebiri, olwo oli mutaaya. Bye wayimba omwaka oguwedde bisinga eby'omwaka guli, byogenda okuyimba omwaka ogujja bisinga eby'omwaka guno. Bw'otakola ekyo mu mulimu gwonna gw'oba okola tosobola kugenda mu maaso. N'olwekyo ssebo mwami Rafayimbe ow'Enkima ne mukyala wo ow'Effumbe, ngenda kubasoomooza nnyo. Saagala nze kukutendereza nti olina ebifo 4 pakalasi irano awe walala Coffee Plus. Sigenda kukutendereza lwekyo, ngenda kukutendereza lwa bintu bibiri, era nja kukikola mu dda. Ekisooka ng'omutindo gw'ebifo bino tegusigadde busigazi naye nga gweyongera. Ekisooka nga tegusigadde ekifo kya Marital, nange nsobola okugala ekikuirakuba Marital, naye omutindo gulina okweyongerako. Ekisooka gwenda okutendereza. Ekyokubiri, ebifo ebyo 4 ng'ate tetuwulidde engera nti bifuuse 3, nga tetuwulidde nti byafuuse 3. Bw'onookola ebyo ebintu 2 yagamba ow'eggongolo akuleeta omulange ogwe mu kifuba. Oli muvubuka naye emirimu ogimazeemu akaseera.
wenda baati oleeta abantu abakwata ku mukono gumpadde essuubi abantu abasingayo abo we batuuse ng'eddaala lye baalina balisamba nga liggwa nga beeyogerako bwe bali ab'ekitalo bwe bali abagezi bwe bali abayiiya abantu si bangi agamba nti gundi oyo yankwata ku mukono. Ako kabonero kalungi okujjukira gye wava okuyita maama akuzaala n'omuleeta wano n'omutulaga kabonero kalungi kubanga mwana mugimu ava ku ngozi. Awo nno kyetunoonya si kutendereza lwa bino byokola naye kukunyweza mu kyokola. Nsanyuse nnyo bwe mpulidde ekyo olina abakozi abakumukkiriza mu bikulu ebisatu naye bamaneja mulimu n'omukyala mumaneja mulimu ne shafiiki naye nawulidde mulimu n'omulala n'omukyala yennyini n'abakozi bano abalala. Buli lwenyende wali abakozi abangi njogera ebigambo ambiddemu. Bw'akola mu climax oba mu pakalas oba coffee plus oba Milano bwe ng'oli manager obanga kwotabula ebidongo omugoma obanga gwe gwoyoza wansi ng'osiimuula gwolongoosa kabuyonjo njagala otegeere nti climax yiyo okusinga mwami lwe. Omukozi atamanyi nti nno ye nannyini kifo kino okusinga nnyini kyo siba omukugu oddeeka nakuli kubanga climax bw'efuna ekizibu mwami lwe si agenda okusooka okukaaba kubanga alinayo paka last ajja kuvawo agenda agere ku paka last oba coffee plus wakugambe nti bannaye tetukyalina sente zibasasula yayeera mu ekyebongotoko era ojja kuddayo amagoba bwe gakendeera mu kampuni asooka okukosebwa mukozi si nannyini kampuni. Ono mwami leka mbabuulira ajja kusigala ng'alula ekkanzu n'essaawa eno ey'ebbeeyi waanaalekererawo okula essaawa ey'ebbeeyi nga gwe n'ensi yakwerabiraga omukozi gw'eŋŋamba bw'otassa mwoyo mulimu gwokola oba weesimira ntana omukozi nikuwulira abantu era waliwo omukozi yajja n'aŋŋamba wagamba ekintu kino edda ng'ayagga wa kampuni yagwa awo no bamaneja tumutuswaza era bwe bali kunkomezaawo sebo okuba mu kifuba bamaneja ejjanga nabo nabo bwe bakyaliwo bo bakyakola bulungi. Wekifuba kawukino omukulu ono bamuleete emyaka ng'ebiri bajja kukolesa mu myaka ebiri okusoomooza kwenkulike naye nkuyozaayoza nkwebaza nnyo era nsaba Katonda akutuuse ku ntikko y'emirimu gyo nkakasa nga bw'omusaba. Mwebale kutwaniriza abo bannaye mwenna abazze mwebalire ddala nsanyusa okulafaga lugobe twaganga ffenna eruweza sanso okuba wafaga sekamatu bwe bazaala wano badde simanyi kumakiri bazaalamu awosusuduuti sanyusa okubalaba mwenna abazze nga tugezaako okulaba nti tunyweza emirimu gy'abantu ba Kabaka kubanga Uganda erina ebitusoomooza bingi naye kyemutakola lunakumu bwe kwata ku ttama
tesaagala muntu yenna yekubagiza yesaasira akaabakaaba tujja kutambula tugenda mu maaso mwabeetegese wenzija ekigere okuva mu kiteeka tulabaana akulira muganda wange akola abakubi okumaddamula ng'akabonero akalaga nti mwami Lule yakiise Obuganda obw'enkuga agenda kukwasibwa certificate. Awo wakamera tukwetaagawo nnyo nange abalala nno tubakubiriza okugula certificate ezo omuganda obeerozza mu nju nga temuli certificate. Obeerozza mu nju nga temuli certificate. Ate wetuvaawo ate tukulembere Kattikiro ajje okusala tugenda okubala okusala keeke katuve ku 5 tuleme okukeereya obudde akambe kali waggulu w'ekitiibwa 5 4 3 2 0 ekijjulo akikuddewo obutongole abagenda okugabula mweteeketeeke naffe abalungamya b'emikolo mukimanyi bulungi amateeka agatwala